Kale tubaniza nnyo no ku Celeb Jazz nga bulijjo amanya yenze the one and only the king himself bakutuusa ku interviews ez'abayimbi ab'enjawulo olunaku lwaleero tulisinzidde ku National Theatre era nga tugenda kwatwogera ku bukulembeze bw'abayimbi n'abayimbi abato babenefitinzemu batya ate babadde batya okuba nga bubayambye tebubayambye basically tugenda kwatutunira era nga nina omukulu amanyiddwa nga wyne mandem wine omusajja owakabye ennyo omuyimbi omuto ayakayingira ekintu kino yakakimalamu emyaka giringa kati ebiri akuba enguli kalina akayimba kapya bakayita tebinkooya ayakakoze kakoleddwa ali ewa Atra Nation era nga bakakoze akayimba kamannyo kayimba kalungi sosoka obuuze kuba kulaba tumanyi tugende maaso. Okay, banafe abatulaba mwena mbasanyukidde bonna bali ku Celeb Jazz kyemukola kyakabinze G1 the incredible the number one the city challenger ndi okubaweereza olw'okuweereza abantu naye tetunakulaba nga weenyigidde mu bukulembeze bwa UMA yo UMA ogimanyi nkitegeera kitongole kirungi kikwasaganya ensonga ez'abayimbi nkisanyukidde nnyo olw'okuba twetegekedde obukulembeze obupya nnyo twogere ku bukulembeze obukadde gwe bukuyambye butya oba tebukuyambye? That's why I'm here today. Obukulembeze obukadde ndowooza nze tebunyambye nnyo. That's why nesunga guno mulembe gwaffe abato era abajja ne system empya. Kati kwe kiki osinga okwesunga guno omulembe omupya? Ndowooza nti naffe abakayingira kino ekintu for like 2 years back kijja kutuyamba okubala nga tumanyikirwa n'okuvaayo. Ani gw'osibiddeko akaluluko ku Saha ne Cindy? Omukulembeze wange yamaze okulonda dda King Saha alina okufuga abayimbi. Lwaki King Saha? King Saha nze mulaba ng'omuntu bukyanga nzaalibwa bukyanga ntegeera music. King Saha mumanyi ng'omuyimbi, mumanyi ng'omuntu ali social mu bantu, simulabangako mu ntalo okujjako kale industry abantu abamuyingirira bangi omumanyi okusoomozebwa kubeeramu naye nze mulaba ng'omuntu alina vision nze nganze ndonda King Saha kuba mulaba ng'omuntu omukakamu era ajja okusobola okukulembera kano kakundi akabayimbi wane waffe mu Uganda. Biki bisinza okunyiza kweri lugimu enkadde baddewo yakulemberwa Cindy Fina Mugerwa Masannyalaze Anderson bali luno n'abalala? We have been in music for so long, for me now like 2 years back, but sina kyenfunyemu kiri awo naye nga tubadde mu mulembe nga tulina president waffe Cindy naye nze nganze ndaba ekintu yakitambuziza bulungi kati bangi baviddeyo ne boogera kino naye nze nganze olwokuba nti tetulina kintu kyetufunyemu. That's why we have to change our government here in the music. Kati katubuuzeeyoko omanyi buli woyingira okuyimba oba n'ebiruubirirwa bazirwandise goals gwe ebiruubirirwa byo oba goals zo mu music industry ne Uganda byebiriwa nga G1? N'ebirooto byange bingi nnyo ebya inspiring okuyingira music byali bingi n'abantu bingi nnyo benalabirako abali music after some time nga bali successful. I was inspired to start up music. Bingi nnyo byengenderedde okukola naye kisa kya Mukama. Twawulidde olina akayimba akapya bakayita tebinkooya. Akayimba kano kyava ku ki okugamba nti nokufuna title gye bayita tebinkooya? Nze nga ndaba ebintu ebikorebwa ku nsi kuno bintu bingi nnyo. Last like enough so far now omuntu nga bakayingira music tolowooza nti ekintu kijja kubeera kyangu okubeera successful. Waliwo abantu abajja nga bakulwanyisa boogera kiri nga oyinza okukirabira wano King Saha yeesimbyewo naye abantu bangi nnyo boogera kiri naye nga nabo bawulidde mu industry ey'okuyimba. So kati ze okutandika kwange mu industry ey'okuyimba nange manyi si bonna nti bajja kunjagala. Ekyo kyo nkimanyi si buli omuntu ajja kubeera fani wange. Waliwo abantu wanyisa waliwo aboogera tekajja kumalako kakajja keerimba ebyo byonna. Kati nze kyevasa olaba ndasawo embayimbira oluyimba nga nsanaga nibagamba tebinkooya kyemunayogera kyonna nze wendi. I will keep moving forward. Katwebuuzemu oluyimba luno gwe walwewandiikira oba wafunayo omuntu omulala n'akuwandiikira? I compose for myself nze ntuula nenyiga oluyimba lwange nenyingira studio nenduyimba. That's how I do. Oluyimba luno how long has it been out? So far now 1 month ago nga nakaluja mu studio ewa Extra Nations Atini ye producer wange. Weeraba wa oluyimba luno like olalugenda wakwa buli mwaka oluyimba bana ekiroto kyalwa agamba oluyimba nyalukube Kampala nawooza ennyimba ze tuyita zi kabuna mawanga kabuna byalo katolo lwawa olunaba kuntuusa wala naye
with time tujja kutuuka ku map kwalwa twakateeka ku internet abali ku YouTube mululaba you input wyne you will see me and nolimba lwamujja kubanga olaba bulungi nnyo yeah naye manyi kijja kuvaamu bulungi with time, not today not tomorrow but with time. Yeah. Abantu abasinga bayingira music nga balina different aspirations nga kufuna sente kugaggawala kukola linnya kukwana bakazi gwe kyekyakuyingiza ekyakipinza okubanga oyagala ng'okyaliwo okyakuba abantu enguliko for these 2 years. Teri muntu akwira ekintu nga tasuubira kufunamu naye oba omanyi nti ebisoomooza bwe biri naye so far now nze kyanyingiza music kwali kugamba nti nkyukeeko ku standard of living yange nsobole okukyukako nange embeera mbi outside there. Kati osubira kukola otya akasente mu music industry? Mu kyonna kye tukola it is a business. So wasomako economics. So buli kintu kyonna kyabayita business eba income of money. Buli kyonna kye tukola tunonya sente. Okay. Yeah. So kati gwe sente osubira zikola otya? Bivulu online otya? Kutunda butunzi albums otya? Nze nganze sente ino kuzinga mu buli ngeri so long as I'm still alive. Online bivulu kutunda album byonna jya bikolebwa so long as I get money from music. Kale nga tugenda maaso mu kulonda obubaka obusembayo ne ku UMA byogisuubiramu UMA empya singa saayitamu kiki omusuubiramu ng'omukulembeze manifesto yo wagisomyeko yasa njagifuna kiki omusuubiramu nga ggwe muyimbi omuto? Nze ekyensuubiramu King Saha mulabamu omutima gw'okuba nti alina omutima gw'okulungamya abayimbi bonna kubanga manyiko ekintu ekyokuba omuntu omuwuliriza ennyo nga bw'oze bwakuwuliriza oba wakatandika oba oli mukadde oba mwana muto oba myaka gya kivubuka oba youth age Saha akwasaganya buli muntu nga bw'oze sibalabanga makandika okusosola nze nganze okusinzira ngeri gye mumanyi omusuubiramu okugatta abayimbi okugatta abayimbi fenna nga teri kusosolebwa mu industry y'okuyimba. Kale ebigambo bye bisembayo n'abantu basobola okujja music wo? Ebigambo byange ebisembayo bannange nze yakayingira music mbasaba okutambula wamu nange mu buli ngeri nze wendi tukwatagane bulungi music yange ali ku internet nonya wyne nojja kunfuna bulungi YouTube wendi na buli woyagalira wonna wonsanga nze wendi. Kale wyne tujja kuba tumweyongeza amaaso awo twongere okulaba music lwatuusewa n'okulaba oba ebiruubirirwa mu music ayongedde byakivinga wabula njagala kwebaza omukulu wakko yabadde ku kamera olwaleero ng'agezaako tukwata ebifaananyi ebinyirirawo ebiti mumanyi abantu amu temumanyi mbalabe eyo naye nga balina different talent so wakko leero yakutte ekifaananyi kino nze King Smith musubscribing. Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabi ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04 okumanya ebisingawo. Tukubire ku nnamba zino: 07 2 1 4 1 oba 0755 3 731 oba 0777 23 4 King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.